omwana yagambye ajja mutwalako ku musaayi kikkiriza oba nedda ekimunyiza lwa nsonga yinze nakyawa guwa mukyawa si yakukyawa kati wadda tewali tosobola kumuddiramu kuba kati kigambo Okwepikya kino omanye omukyala yagambye bayawukana gwati lwaki bayagala bazza mu Okwepikya anti kati bwe mba mwawukanye n'omuntu ng'adde akyaga ku mukyala agamba yakyawa kubanga singa Okwepikya kuba osobola baweyogedde ebigambo byabadde bingi olunaku lw'eggulo era mwamaliza mu gusalidde omukyala ono by the way nemugaa nti omukazi naye ayinza okuba n'obuzibu obubwe kati omukubireko tuleme kikomekkereza bwe tutyo nga tetumukubiddeeko kuba aziira oba mwagala oba temwagala agamba alina byayagala otwanjulira naye atubuulire kati munoonye tulabe kiki kyagala nkulamusizza nno maama ale sebo nje baliko sebo kale nnyabo nawe gye baliko obulamu bulungi sebo nze bampita kadima ne namayanja ne kaboggoza tuli ku Beta FM ekinda buli ky'omuziki mu mutabbizi wano sebo twayogera naawe omulundi ogwasooka kati kubidde mulundi gwakubiri ne ŋŋamba nga bwondajjanidde mu ka voice note ke ndawulidde sebo ne ŋŋamba sijja kuvuvuba kumaliriza nsonga eno ate nga sizzeemu kwogerako naawe sebo ensonga z'omwami waziwulidde ng'atugamba naziwulidde sebo mu ka voice note ngamba nti omwami bye yayogedde bikyamu era temuli kituufu ate n'omwami atugamba nti naye byewatugambye bikyamu kati nno mbabuulire era yadde ayina kulimba asobola okuyisaawo kyayagala naye ng'ekituufu kiri abawuliriza bambi bo si banenya bo bawulira byogerwa bo ne basala omusango naye ng'ate ebimu bibaamu bulimba bo si banenya bambi kituufu kubanga nze omwami oyo yagamba nti yeyampangisiza naye waliwo temuwulira we yagamba nti yansanga ndi munaku yagambye yakusanga oli munaku ng'osiika kabalagala yansanga sisiika paani yasanga okola ki nali nkola ku kapefoni nga nesasulira akayumba kange olw'okuba nti jjajja wange yalinga ayagala nnyingire mu nju nga bukyali ate nga akawungeezi bakasoma we nasingira ng'obbafuna nensalawo nfune kalumu kange kalina kamutwala luddawa nyabo tajjira awo yo yansanga nsiika yali muwogo luddawa awo wewali kapefoni ebunnamwaya ng'olinawo kapefoni kokka waliwo kapefoni nga nsalirawo ne ffene awo ne tusooka tufuuka nga tuli bamukwano kubanga twagalana kati ekyavaamu we twayaganira nali nsiika muwogo nensiikirawo na buno bunnamungodi kubanga awo ekkubo lyali ly'abaana bano abasoma baali basoma ku ssomero eryo eriri awo egundi ng'odda mu ngobe ekitegeeza nti yakusanga oli kapefoni we twabeerera b'omukwano mu kusooka twali ng'osiika ne muwogo aye tosiika paani okay tetujja kugendayo nnyo eyo njala tutuuke ku nsonga ng'obudde bukyali kuba tunjala tukimaliriza olwaleero omwami ono mu bigambo bye bw'aba ayogera alaga nti gwe mukyala muto oli ye mukyala mukulu kituufu akulimba gwe mukyala mukulu omwana gwagamba nti myaka 10 omwana wa myaka 14 waliwo baana be bato ku jjemu yakusanga tolina muntu wamusanga talina muntu yaŋŋamba baali bayawukana baali bamuyita maama Farida ng'amuyinamu abaana 2 okay nga bayawukana omwami oyo ne sente ezamutwalanga okukola nga tanakugenda eyo nsangi ng'oluusi bw'akomawo yali muzimbi mu kusooka nga bw'akomawo ng'agamba aye nayo tetufunye transport naye mpolayo 2,000 njazikuddiza ne ku sente zonna ze namuwanga tewali yadde n'ekikumi kye yanzirizaawo ekitegeeza nti si ggwe mukyala mukulu yali maama Farida ayinayo abaana abalala abakulu ennyo okusinga ate kwaba ono omukyala w'emuzinda yaani mpuya bamuyitanga maama Leema naye nga Leema si yamuzaala si woono omusajja ekirala ekyakubya mujjawo omuggo kyali ki ate nga watugambye nti gwamu ye yakkuba nanti nkugira sijja kulima nze njogera amazima bwe nagendayo saagenderera ye kuba nze yaŋŋamba walandiroodi we bwe natuukayo kyanyaniriza yaŋŋamba okimye ekiwano nagenda omulaba ng'ali lubuto naye nze ebiseera ebyo nayina omwana ate nga ye yalina olubuto olusooka bwe yajja n'omuggo ogwo gwali akagundi kaali kalabika gwali guwanga mbazzi
bwe yajja n'omuggo saata mwana yagalula omuggo nateekayo mukono kati mukwata omuggo n'ennwana n'engumujjako n'oli we yafulumira okujja okukwata yakwata nze oluvannyuma omuggo nga nze nguyina ngumugjeeko n'omwana nga nkyamuyina. Omwami atugamba mbu wakuba omuggo wagukuba ku lubuto lw'oli omwana ne kanwe gwako akyayina obuvune. Akulimba ne bw'obuuza abakazi ekyo kisoboka omwana ali munda akulimba omuggo siganye nagumukuba naye ku mugongo naye nga wagumukuba omuggo zonna gumukuba ku mama twalwanamu naye tekyali kyamaanyi nnyo. Wabagana guno gwakaba kyajjanjaba bisago bya mwana. Akulimba nawe mama mukyala mukwano oli mukazi ekyo kisoboka. Ekyo mwana okufuluma munda nga alina enkovu. Kakati omutwe gwakyamako kensembyayo kabuguze tuddamu kwogera ekigambo naye kinja kukuba oluyi. Kakati maama omwana lwaki avuma kitaawe? Omwana wange tavumanga ku kitaawe n'omulundi n'ogumu era jemye ekigambo okwogera ku kitaawe ng'omwogerako bubi kimunyiiza. Omwami onze kyenva njagala ayambe omwana ono mbadde saagala nnyo mwawula ku kitaawe. Nga ne bw'aba muwadde akantu katini nnyo oyo omwana kimusanyusa ate asinga n'okusanyukira kitaawe okusinga nze maama waamuwa ekingi. Kati maama nsaba kubuuza mama Najingo. Oli mwami Medi yasemba ddi okubaako akantu katolayo akatonotono kawa Najingo? Ndowooza nga twakava mu COVID. Nga tukyali mu COVID awo. Kuba juzi wetwakuba kooloyo guli omulundi ogwasooka kuba gwe wasooka wagamba nti amaze emyaka nga 8 yasemba kuwa emitwalo 5 kijjukira ng'omwana asoma. Naye ate ogambye nga twakava mu COVID ate COVID wuno agenda myaka 3. Nzijukira oluvannyuma awo mu COVID. Yamuwayo ki? Omwana yaddamu n'ansaba essimu n'amukubira n'amuwa omutwalo n'agula engatto. Kakati omwana bambi n'asanyuka naye ky'ekyobwenzi bambi yansibyeko kisibe kwagala kwekwasa. Obubaka bwe yatugambye tukugambe ndowooza wabuwulidde ndowooza olabika omukambuwalira nnyo. Kale nno nkubulira ebiseera ebisinga abadde ng'akuba essimu omwana nali namuwa akasimu akatinyi nga ayogera na mwana we. Naye nze njagala kuwa amagezi maama. Oyinza okufunayo omuntu abagatta mwembi sigamba nti mudde mukolagane ebyammwe. Naye omuntu omukulu nga kale waakiri ssente mwe ziyitira kuba gwe oyinza okuba olina obusungu bwo nga buli wemwogera ku ssimu otabuka. Kati singa osobola okufunayo omuntu oba sengaawo oba mukulu wo nga essente ezo mwe ziyitira eza school fees. Jjajja wange obunamwayo omulaba yatera omulabako. Naye jjajja ayogedde n'omwami oyo enfunda nga ne bwamugamba njabba obuyambi kikoma mu kwogera. Kakati maama Jemmy wangi ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Nsaba oddirize oba olina obusungu osooka obukakkanye tukwate omwami ono mpolampola tumukwate mpolampola asobole okuwa ssente kyekisinga obukulu mwogerezeganye. Omwana yagambye ajja mutwalako ku musaayi okikkiriza oba nedda? Siina we nkigaanira kubanga nze ndi mukakafu nti nze siina we nayendanga. Okikkiriza? Kakati nsaba mukwatagane n'omwami mukwatagana kwonna nsaba obumanyi ky'oyagala kuba omwami yagambye nti akaseera ajja kamwana yayagala gwokkakkane. Siina na buzibu bwe mukolako yadde n'obumuyi ayagala awaayiriza buwaayiriza. Nze ebiseera ebisinga nze yaba sikwata simu ze simungiwa muwala we n'ayogera naye. Kati kyetugenda okukola kiri kimu. Nsaba tufune okukwatagana okwo naye omukubire ne kasimu ategeere nti wategedde ensobi yo naye ayinza okuba ategedde ezize tukwatagane ku lw'obulungi bw'omwana ono. Nze siina kyemugaana kubanga Kabogoza alina kyagamba. Sagala mwawukanya na kitaawe. Kabogoza alina kyagamba. Wangi Kabogoza. Nze mbaddemu obutakkanya kati osobola okumwetondera n'awulira nti tata abaana nsonyiwa mba nina ekyamu kye nnakukola kumpewo. Okumwetondera sandiganye naye nze mmanyi siina kye namukola. Naye mugambe nti sorry kuba naye tukimanyi awulirize. Kale ansonyiwe naye nga mbutuufu siina kye namukola. Mpozi obunyivu ekimunyiza lwa nsonga yinze nakyawa. Guwa mukyawa si yakukyawa. Kati wadda tewali tosobola kumuddiramu. Tekikyasoboka. Kale tunaaba twongera okuwuliza naye mukubire kasimu omubuuzeeko mugambe nti ensonga muzikwate empola maama. Taata wange ne bw'oyo ne bw'ondi tunaayogera tuddamu awo byawedde
kubbanga ly'amazaalimba ddene tasobola nagezaako ne ku poliisi byagaana olwakadde katukwerekereze tunaddamu ne tuwuliziganya alese namanja gwe bootesaayo wekka tugende. Omukyala nze mbadde nsaba kuba kati yali mu bwetaavu bw'omwana ndabanga omusajja oli alina abaana bangi ab'okulabirira ate ono ye alina omu. Nze mbadde nsaba maama akkakkane ku lw'obulungi bw'omwana kuba agamye emyaka 14 emyaka 14 omwana nga tasoma si kirungi. Eŋŋamba emyaka mwali kati. Nsaba tweyanziza ngenda kumona ennyimba mwenda ezisinga okwokya. Ogamba ki? Enteesaayo ojja teesa butoka liteesa kuba kati kigambo Okwepikya kino omanye omukyala yagambye bayawukana gwe ati lwaki bayagala bazza mu Okwepikya anti kati bwe muba mwawukanye n'omuntu ng'adde akyaga ku mukyala agamba ye yakyawa kubanga singa Okwepikya kuba